We can promise from our side that we will work really hard. Amasimu agaseereza kubanga ge gatambuza emirimu kati tugateeka mu mikono gy'abantu we bageetaagira. Olwaleero twegasse n'aba Mogolons okulaba nti buli ayagala essimu nga bwe twawulira edda mu mawanga ageddako mabegaawo nti omuntu asobola okukwata essimu ng'asasula mpola mpola. Olwaleero kye tutongoza wano mu Kampala era ku matabi ga Tecno, Infinix ne Itel getolodde Kampala n'ebitundu ebirala osobola okugendayo n'osasula ebitundu 28 ku 100 ku ssimu gy'oyeetaaga ku brands ezo enyogeddeko n'osigala ng'osasula buli lunaku oba buli wiiki okumala emyezi 6 nga essimu bw'ogikozesa. And it's not about something very complicated. It's about the connection. It's about the access, be it to information, be it to influencers, be it to leaders, or whatever. As a group, as a global company, and we already have 30 million euros invested in Uganda, and I think with launch of smartphone devices, we can definitely double the business. Masimu ge tulina essaawa zino tulina essimu oli gyasobola osasula nusu 8 lwokka buli lunaku ng'agikozesa. N'olwekyo tukimanyi nti waliyo bannayuganda bangi mu bitundu ebyenjawulo abaagala okuba nga beeyunga ku mutimbagano abo bennyini betugezaako okugonjolebwa obulamu tusobole okuba nga tubatusako amasimu gano. Tekikomaawo wokka bw'ofuna essimu eyo ng'eyungiddwa ku Airtel ku mukutu ogwa Airtel gwe mwetanira ennyo era gwe tukola obutaweera okulaba nti gutuukiriza bye tweyama ofuna GB 3 buli mwezi okumala emyezi 3 z'ennaku 9. Ekitegeeza nti myezi 3 ng'oli essimu osasula kitundutundu ne data oba okozesa wa bwereere ng'akuweereddwa Airtel. Olwaleero kye tuleese ekigendererwa kiri mu ekyo okulaba nti essimu wadde zikyali waggulu abantu tusobole ozituusa mu bantu abazeetaaga kubanga essimu kati kyakusuubulirako. Thank you so much everybody. A big round of applause, ladies and gentlemen. We are going to